bwetwogera kati ng'omubiri gwa mukwano gwa mwami Tebukabulwa omukulu General Guti ono nno ng'atugomya bannayuganda naddala mu kkooti ez'amagye era nga ye yaleetawo n'eno engundi ey'okusibira bannayuganda mu kkomera mu kkooti z'amagye ng'ate bannayuganda munnange babeeranga basibirwa mu kkooti eza bulijjo. Kino nno yakitandika ng'alowooza bigenda kumubeerera birungi era ng'alowooza baakikolera munnange bamusiima era ng'alowooza tebalimukwatako naye munnange ndowooza naye akirabye bye yakoleranga ate essaawa zino be bamuvuddemu. Kale baganda bange, mikwano gyange, ensonga bw'etyo neemufuukira enzibu nnyo era nga ekyamulemye okwandolinga. Naye twebaza Katonda olw'obulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine eyajja okuzibula bannayuganda maaso, eyajja okutegeeza bannayuganda kino kikyamu, kino kituufu ate era n'atulambika. Tulina okukkiriza nti Katonda oyo ye mwennyini ajja tukulembera era ajja tutwala mu maaso. Mukulu mwami Tebukabulwa wamu n'akabinja ke kati kamuwulire ku bukaawu bannayuganda bwe balina abaagala enkyukakyuka n'ababatunda okulaba nga Uganda yaabwe enunulwa. Mutukozeeko effujjo lingi, mutukozeeko ebikolobero bingi nga mwe mulina ebigendererwa byammwe, naye bagamba nti kabikkuse akabikkula omulalu kabikkuse n'akammwe kabikkuse dda. Twongera obategeeza nti kaaweddemu dda. Mwami Tebukabulwa n'akantu ko ono Guti agenze kati ate ggwe naye munaakweka omulambo gwe ne mugaana okugulaga bannayuganda kuba mumanyi bagenda kucacyanja. Twongera obajjukiza temukyalina kye muzza. Temukyalina kye muzza, temukyalina kye mugamba abantu. Mwebale nnyo mwenna bannayuganda abasabira wamu naffe okulaba nga lukyusa eggwanga n'okulitambuza ligende mu maaso. Oge mazima kubanga mu kaseera we nabaagalira baaliwo, newankubadde mwalimu abaagala okuzannyazannya politics waabwe, naye baaliwo. Ekyo kyampa amaanyi ne bwe nasulanga eyo. Nze nali eyo waggulu eyo ku CMI nga manye ekintu kimu nti bye nakolera bannayuganda at least abantu bajja kummanja. Naye mwebale butanjuwa nali eyo nempulira olugambo. Waliwo omuvubuka gwe baali bakutte nga bamuleese eyo yeyambuusa nako nanga nti kuba baamuleeta bwe bati nali mu nga ansaba. Manyi bwe bakukwata bwe bati bw'omanya Katonda ate si kirungi kumwokinga Katonda. Na kino kankibagambe, Katonda tumwebazenga mu buzibu ne mu bulungi. Naye amazima njagala bakakasa nti nze bwe bankwata nasaba nnyo n'okusinga nga ndi ebweru, era nsaba Katonda ampa obuvumu nneme kumwerabira. Nali ndi omwo balina omuvubuka gwe baali bakutte, nali ndi awo maze okusaba bwe nti neebase. Omuvubuka najja ng'asooba ng'atya okumbuuza, naye n'aguma n'ambuuza naga waaye ye gwe Masaaba? Ne mugamba yenze. N'agamba ekiri ku social media, ekiri ku social media banaye ekintu ekyo kyanzizaamu amaanyi. Ne mugamba kiki ekiriyo? N'agamba bakubanja. N'agamba ne Bobby yakupostinze nga okakasa. Era nzijjukira nawulira nga boogera eyo waggulu nga baga hare mwanguwe. Ne mmanya nti ne social media eno si yakusaaga. Ne mmanya amaanyi g'omusajja Kyagulanyi Ssentamu okuteeka ku peegi ye g'oyinza okuba togamanyi. Oyo omusajja nakiwulira n'amatu gange. Era mba ndi awo abasajja ne baga pick your things. Ne ngamba Mukama, nze nno nga manyi bagenda kututta kati. Naye mbeebaza bakomuredi. Naye era mweyongera okutusabira kuba tetuyinza gamba nti tuli safe. Mweyongera okutusabira kati tulina Uganda. Mweyongera okututeeka mu maaso ga Katonda. Kubanga abasajja bano bayinza okukuta naye nga munnange badinda bulinzi lunaku. Kisoboka, towakana. Gwawakana labira ku nze. Mutusabire omale naku 2-3 nga tompulizaako nnoonyaako gaye waayi Masaaba olyoke. Ye Masaaba olyotya? Nnoonyaako Comrade munnoonyeeko. Kubanga nyinza okuba wakava ku live bwoti ne bakuyoola. Mutunoonyeeko. Agamba atya mukyala Revington?
ate gwe nawe webale kubeerawo mu ngeri ey'enjawulo munnange mutunoonyangako bwe nzijanga mu kabokisiko ne gamba nti bannange kiganye tongoba gamba nti nnamu omutwalo wano kwata ye 5 genda onywemu akatunda nze mbabuulira kubanga abantu beebuuza alo nambuuza naye ojjawo amaanyi agakola live ng'oli ku ground bannange oluusi mbasaagala kola live naye kitikka kati ate twayonooneka ffe abamu abasajja bakukwata ne bakukola ebintu ne weetamwa oga oba ekijja kijje obanga aliko omuzimu nze nzijukira president mu bigambo byangamba kya president Kyagulanyi yaŋŋamba kati ofuuse musajja oli jeno naye mu byonna ekisinga okunnumiriza okunnuma be basajja bano abatukwata ne batubuuza ebya Bobi Wine bye tutamanyi nze sibeeraako situulangako na president Kyagulanyi ne tuteesa simanyi na biri mu mutwe gwe nze ngoberera bugoberezi idea ye gyagamba nti bannange tugenda wano naye abasajja bakukuba ne bakutulugunya ne babanga abaga nti nze Bobi Wine Kyagulanyi situulangako na mu makaage n'abasajja bankuba bambuuza omusajja noyagala obagambe omusajja asola wali magere asola wali magere byoyagala okumbuuza nze kati ombuuze pulaani Bobi Wine z'alina nze ntuula mu mutwe gwe nze nange ndyawo bw'ayogera ekintu nenda banga we can relate nga nti musajja ayogedde nange mutuufu nange siina mulimu ndi musajja yeeyiya nze ndabyeko nze jjajja wange yafa wano nga tetulina majja ebyo nabyo byamuviirako bya ttaka babbye ettaka lye bakoze ki bamugizeegize tulina obusungu bungi nnyo nze ndi musajja eyasoma abasajja abo baggalawo kampani yange nalina kampani yange wano eyatuwaza and travel ne banteekako omusolo ne banzita ne bankomeza ne banjavuwaza bwe batyo kati mwagala tubawaanire ki mbutuufu mpa ensonga lwaki nandikuwaanya nenkwezaako okwapulayinga emirimu omukyalo omu wali eri ku gundi ku Uganda Wildlife Authority n'akwata CV yange n'agiuliza mu maaso gange kati mbawaaneko ki ne tukola obusente bwaffe tugenze ebweru tustruggolinze ne tubuleeta wano tukoze obusente bwaffe obuyumba bwe tuzimbye nabwo mwagala tugabananire wakati kati mwagala tubawaaneko ki amazima ga Katonda gwe mpa ensonga lwaki nandikuwaanya nze ndibadde soogera wano agamba ati omuyimbi wange Titus Vibes sanyusa okulaba omuyimbi asinga wano mu Mbale the biggest export from Masabaland Titus Vibes nawe ulire sisiikemu tusekamu wano oluusi ne mutulaba nga tuseka naye mwana tunyigirizibwa nze abasajja abo bankola ebintu bakomuredi abasajja abo bankola ebintu abasajja abo kyovola bambagambye wano abaana abo Olivia mubaweraavu abasajja abo bakola ebintu ewatali kamera gwe woomanyira nti abantu bano bazibu olaba mu kamera olaba mu kamera basobola okweyisa bwe batyo kati awatali kamera olaba mu kamera bakwata Kyagulanyi omusajja atambulirwako amawulire ne bamukasuka bukasusi mu mmotoka omusajja n'atunuzaamu tiyagaasi n'amukuba mu maaso ge ng'amanyi nti oyo omusajja ensi yonna emutunuulidde kati ate olwonze gwe just imagine nga tekuli kamera by'oba oyitamu bino ebiri mu kamera bitono nnyo ne ku byotalaba okitegedde bitono nnyo naye ffe tukkiriza ti buli kintu kiba n'akadde kaakyo what goes around comes around olunaku lujja kukyanga tuli bawanguzi ate nze ekimanyi nti bye twogera si bibi tebiwemula tetulimba bwe nkugamba nti mu ddwaliro temuli ddagala gwe ndeeterayo eddwaliro eririmu eddagala okitegeera bwe nkugamba nti twalina wano ebyuma by'emmwanyi kati tebiriiwo gwe ndeeterayo byokoze
bwe kugamba nti twalina amasanyazi nga bagayita UEB nga tegagenda tetufuna na load shedding ng'olwaleero mu ddakiika buddakika amasanyazi gaba gagenze nga unity y'amasanyazi ya bbeeyi nnyo wano e Uganda ffe abagatunza Rwanda gwe jangu nga nti nedda awo olimbi kyenjagala mugamba nti mumukkiririza mu dialogue okuteesa okwogera obulungi jangu ondage oba bw'oba olaba gwe jangu nga nti naye wano olimbyemu bano abantu wano nga tukoze bwe tuti ne munange bw'ogamba nti onkube onzite ontulugunye munange kankubuulire tayimu gye tulimu abantu kati bazuukuka obwongo bwe batta gundi Rita Bukenya mwalowooza nti abantu bagenda kwogera abantu batandika okwogera actually kyaleeta abakyala bangi nnyo mu struggle bwe mwatta bagundi bano ba Yasini Kawuma kyaleeta abaana bangi nnyo ku ggaali nti buli lwolaba ekintu nga bw'okikola ate abantu beeyongera kukoma okujja olina okutuula n'okyusa strategy kati olwaliro bino ebyokuwamba abantu mu drone bijja kutuuka ekiseera abantu babimanyiire nga tebikyatiisa muntu kubanga omuntu amanyi bamuwamba asuubira ebintu bibiri either kubanga bamutta oba kumutwala kumutulugunya bijja kutuuka ekiseera bifuuke nomu era bwolaba ennaku zino nti drone eze era bamanya abakutute basiiye mwanyi kubanga byobaoperatinga drone kintu kifuuka nomu olina okukyusaamu strategy n'omanya ti kino nkikozeseza kiganye kati kangezeeko dialogue kangezeeko bano abaana okubalaga nti nedda yes yadde sikoze naye bye bino kubanga gavumenti erina capacity okuteekayo ebintu ebirungi okubiraga bannansi kuba ssente muziina okigera temutuwalana tojja buzi n'okwata omwana n'omusiba olw'okuba ayogedde wabula gwe jangu omulage ti baana baffe yadde Bobi Wine kale mumwagala naye wano nawo mutunuleewo bwe battazigi Wine abantu bangi bajja mu struggle so mujja kutuuka ekiseera nga n'okutta abantu ekikyakola mawulire wabula kinyiiza bunyiiza abantu buli ye musiba omwana muba temumpa nekinze wabula muba mwongeddeko ku bunyiivu kubanga oyo omwana aliko abantu bangi nnyo abamubeerako kuliko bamaama be kuliko bazadde be kuliko baki kati abo bonna banyiiga bakunyiigira bwe kyogamba bwe baasiba Olivia Lutaya famire ya Olivia Lutaya yakuba mu ngalo n'esanyuka bwe baasiba Machete famire ya Machete yasanyuka abaana be basanyuka mikwano gye gyasanyuka kitegeeza nti yo building ono anga ogizimba one day egenda kubaluka so sigenda kwogera nnyo kubanga kibadde kindeese just ku briefing abakomredi baffe abakozesa emitimbagano gino abatusinga ne following twabawo omuntu akola live nga atandika okukomerera abaana abo mukole live nga mubasanyukira wabula mubagambe beegendereze kubanga bagenda kuba bakontaktingibwa state abantu ab'enjawulo so mubagambe beegendereze ekiramu bateekeko amaaso mubateekeko amaaso nga bwe mbaga nti nange munteekeko amaaso kuba munaye tomanya leero njogera tomanya mutunoonyangako bw'oba olinaku ofunye kalyengako nange ogaye nti Masabo waayi Uganda yogikoze otya ninamu 10 lyange kankuweeko 5 ompanga n'endya ate n'otannangira ogaga nti omanyi Masabo tandikira wa Masaba tukoze tutya awo olyo embeera eri etya okoze otya mbadde nze ninawo wano akatambula tukoze tutya totyanga kuŋŋamba kuba ojja kuneetaaga nga nange bwenkwetaaga ate bwe tutyo tusobodde okusurvivinga kweyagaliza kuyambagana kukwana mikwano kuwuliziganya tuli famire emu Honorable Francis Zaake nsanyusa okulaba mwana wa taata wenjagala omanye nti tukwagala nnyo ng'abantu era mu history wa Uganda ebali babawandiika webyafaayo byo birisoma teyayogeranga nnyo Luzungu mulwo mwagala ennyo kubanga mu Uganda abatubbye bebasinga okumanya enzungu wano aba protocol bebasinza okutubonyaabonya aba decorum bebabbye sente ffe tetulina kyetumanyi naye twategeera ekintu kimu nti Katonda kye yatuwa bw'aba yakuwa kubeera naggume nga lyeri kuyisaawo likozese lye bayita effujjo ate mwana wattu lyeri tuyisizzaawo so Honorable Francis Zaake yonna gy'oli kwemanya nti wano mu Uganda
erinnya lyo oyencouraginze abavubuka bangi okwekkiririzaamu. Tofanga kuba n'abagamba nti tewasoma, kubanga n'abali mu parliament abasinga tebasoma, balina na forgery documents. Musimanyiza ake tamanyi Luzungu. Abatubbye bamanyi Oluzungu. Abatubbye bamanyi Oluzungu. Ate Oluzungu, it is not our mother language. Olwaleero nze nkuwa ekyokulabirako. Era omuntu yenna akyajerega omuntu alina kyakoze ku lw'Oluzungu nkusaasidde. Kenya bakozesa luna Kenya. Njagala ombulireyo kiki kye musinga Kenya. Demokrasi batusinga, enguudo batusinga, amalwaliro batusinga, emirimu batusinga. N'Oluzungu lwammwe kiki kye musinga. Ekyamaanyi kye musinga Kenya kunywa ne mugangayira. Okunywa n'okwegadanga ekyo kyo mukwata kisooka. And that is not an achievement, because a sensible country depending on sex yokka. Kiringanga mu family nga the only thing you can bring in a family is sex. Wetaaga kugoba as early as yesterday. If you are in a family or if you are in a relationship nga gwe kyo providing kyokka is sex, you are as useless as yesterday. There are things which go beyond sex. Chovola nti wano mu Uganda mwe baba tegeera nti obuseegu n'okwegadanga bye bisinga era bye babawa. Nti omuntu agaana okuzimba eddwaliro n'azimba loogi. Wano mu Uganda buli omu waliwo loogi. Mwe mulooza muli nsi, we are a caste country. Gye tulina okulongoosa. Kyobola nti olwaleero obuseegu bwe businga wano e Uganda. Wano e Uganda tusobola kwogera by'amagezi ne bakutegeera. Gwe leeta ebyobuseegu. Leeta ebyobuseegu. Bagenda nakuyita ku TV oyogere. So, tulina omulimu munene ng'eggwanga. Naye twebaza abasobodde okuteekayo amaloboozi nga Bazaaki. Honorable tukwebaza nnyo emirundi fufukunya. Thank you for the contribution. N'abalala be tutalaba tubeebaza. Naddala okukasita oba ng'ogattako. Wano kye tutunuulira, what have you added on? Si Luzungu lwo, si kwambala makooti, kubanga tuwambadde amakooti. Abo abasajja bambala amakooti ne bayisa biruze ezigenda okunyigiriza abaana baffe. Abo abasajja bambala amakooti ne bagenda ne beewola ssente ze tulina okusasula. Buli Munnayuganda ali wano bakubanja miliyoni 2 mu emitwalo ndowooza 4 kati. Kigenda tutwalira emyaka 91 okiryalinga ebbanja bano bamasuuti gye baafuna. Oshegede naye njagala kubuuza 90 years ojja kuba okyaliwo. Kitegeeza bano abasajja beewoledde mu mannya gaffe, abaana baffe, abazzukulu, balidde generations and generations okujjako nga bali tusonyiwa busonyi. Okategedde ako? So, ffe twebaza buli muntu alina kyatukoledde. Ekira njagala kubeebaza Bannayuganda abatuwadde omukisa ne mutukkiriza mu bulamu bwammwe. Nze ntuula wano abantu abakulu abanzaala ne bampuliriza nga banzaala. Ntuula wano abantu abalina ssente ezinsingako ne bampuliriza naye nga siina kyendi. Ntuula wano abantu abalina emirimu egyakabi egimalayo ne bampuliriza. Ekyo nno tegabeera maanyi gange, kibeera kisa na Katonda kuwa magezi ago n'abantu kuba kwagala njoge nsomesayo. Mbeebaza okutwagalanga n'okutuwabula. Mbeebaza okutuwabula, okutwagala n'okutusiima. Omuntu n'akukubira essimu ng'akuzaala musajja mukulu, mukazi mukulu, naga mutabani oyogedde ensonga. Ebyo tetwabiina mu FDC gye twali. FDC wagenda ng'okulwana ng'olwana for yourself. Naye olwaleero ova kuno omuntu n'akuwaayo kaddata, n'akuwaayo emitwalo 10, n'akubuuza ennyumba wagisasudde n'ogamba munnaye sinnaba, n'agamba munnaye kwatayo 2 gaago genda osasule ennyumba. N'agamba kati Masaba emmere wa shoppinze oyinamu emmere, ogamba nti n'agamba Masaba genda ogula ekiro z'omuceere ziizo 5. Ebyo wandibisanzeewa. N'akubuuza naye Masaba osurviving otya mu Uganda? N'okugamba mwana gwe
nafunyeyo 10 kwata k'etaano. Gwekyo okisangawa gwe mbuulirayo political party yali yegasse mu Uganda, omuntu n'abeera mu America takumanyi, just akulaba ku social media n'akwata emitwalo gya 2, 3, 4, 5 kakadi akakuwa. Waliwo naye mmwe mumanyi kyekitegeeza? Mumanyi kyekitegeeza? Do you know what that means? Ne bakusasulira biiru ey'okujjanjaba ani ordinary me n'engenda e Tanzania banzija Kenya, ate nga nina n'okugenda okufuna gundi endala. Ekyo kisangawo kyova olaba waliwo eyandeetera emboozi naga nti aba Nuupu ekibiina tekikuyambyeko. Nuupu teyina kumpa buyambi, Nuupu yampa emikwano, Nuupu yansindika mu bantu, Nuupu enkoledde emikwano, Nuupu empadde abantu. Omuntu n'akuteeka ku bbiiru ye naga nti Masabo omanyi luze bubi, naye tandikirawo. Era nze neewuunya omuntu agamba Nuupu teyamba. Nuupu tegenda kukwata sente ezikuwe, egenda kasita weeyisa obulungi, abantu n'obawa ekitiibwa kyabwe, abantu n'oba respectinga.